Taata wa Choosen Becky ni mama wa Choosen Becky mwesonyiwa amaka ga Choosen Becky Fifidaqueen mwina maaso awo ng'ate abatabukidde bubi nnyo. Pastor Bugembe avudde mu mbeera n'atabukira endiga zonna ezimuyita daadi era abigaanye akatambi weekali mu maaso awo. Maureen Nantume naye mwina Carol Nantongo bamulabudde eri Florence Nampijja nti era amwewalire ddala. Bannange abantu bo balowoozezza kirala. Tamale Junior mwina maaso awo ng'ate Sarah gy'asaba mbi nnyo eri abafumbo Baby Gloria wamu ne bba Mbareka yayagala baawukane. Bannange mugamba mutya mwasibye mutya kansuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era ne nsaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suuvia News Extra nti mukola wano subscribinga era onyige ne mu notification bell limesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suuvia News Extra. Nnyo okusabirako mwe wenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Suvi Airport Pickup and Transport Service nze kennyini bannange tuyina entambula gwe wenna ava eweeru oba ogenda bweru tutwala abantu ku kisaawe, tutwala abantu ku ttuwa, ku birthday, ku mikolo gyonna gwe eno oba oyagala genda mu kyalo okukyalira bakadde bukola ki byonna ebyo mbikolerako ddala. So munkubireko mumpagire bannange mwagala nsiiba enjala. Munnange Pastor Bugembe muyina maaso wano ye agaanye endiga ezeekoza ezigaana okuyita bataata baazo mbu dadi kyokka ate ne zidda ku basumba baazo ne zibayita dadi mwina maaso wano ngagamba mbu ye temuddanga mubimuyita kubanga tabyagala. Teri kintu kinneewuunyisanga abalokole ababeera beeyisa bapasita baabwe dadi taata wo tomumanyi. Ate abasumba babyagala. Ndikulira ngo neeyisa dadi kuba erinnya lyange tolimanyi. Hello dadi, you know dadi. Temunyiigira naye buli muntu aba ne byagala ne byatayagala. I find it weird. Dad, our dad. You know our dad. Don't you know your dad? Our dad. Anyway, it's okay. It's okay. You can call your pastor as dad. It's okay. Just me personally, I find it weird. Daddy. Omanyi munaye bagamba webbanga otamwemuukiriza tiweebika. Ye Pastor Bugembe avuddeyo n'abagamba mbu bye bya dadi mugende mu bidaadi zeeri. Ne naye osanga waliyo abasumba abamu nga ye wootamuyita dadi ndowooza nga balaba nga amuyisizaamu amaaso. Zijja sikiri ku ndowooza yange simanyi naye nga mpulira abasumba abasinga abalokole nga mpulira bakozesa nnyo ekigambo dadi. Pastor Bugembe agamba ku sayidi ye tekikola kubanga bataata bammwe mumanyi gye babeera. Ndowooza okiwulidde gwe wenna omulokole abadde akozesa ekigambo dadi ng'oyita pasita wo. Naye nga bwe nkuzaako eno ku mikolo gya Carol Nantongo bannange guno omwaka bo abayimbi basazeewo okuva ku lujja Desire Luzinda, Baby Gloria, Choosen Becky, Carol Nantongo ate nga waliwo n'egwempulira ogwengedde oguli mu nkuuba eyo. Munkwate bulungi nja bibaleetera munnange bajjaaji ba kuno banyiivu eri olwa Florence Nampijja okubeera metroni wa Carol Nantongo. Carol Nantongo bamugambye nti omuntu gwe wagambye okubeera metroni mbwe kisooka akusinga obulungi, akusinga height, akusinga omubiri mbwera waalibadde omugezi n'omukyusa mangu nnyo tamuzaamu kale omuntu wabeera metroni alondeyo omuntu omulala naye nga si Florence Nampijja. Bwe kitali ekyo omusajja essaawa zonna ayinza okwefuula naggukira mu metroni. Si bigambo byange nange mbijjeyo munnange okutambula kulaba okudda ku nyumya. Mbadde mpita ayiteeyo nga sigwa ku Sister Junior nno essaala zaasabira abantu abafumbo yagamba baawukane. Ensonga gyawambwe naye baamukyawakyawadda ndowooza badonizero babe baamukyawa n'oli omukazi omukulu eyamukuba eyali yamuwasa agamba ye kimuwa nnyo essanyu okulaba ng'abantu abadde baagana abantu abadde bali mukwano nga baawukana. Mbwera buno obudde essaala gy'aliko ya Baby Gloria ne bbaawe Mbareka. Bannange akatambi si bigambo byange banaye nkayina mu maaso wano sooka okalabe nze ate nkongereyo n'agaleero omwana Junior. Fatirano obufumbo bwe tulabye guys nga NNTS naye waliwo bwenneeze bakyawagane. Bade waliwo obufumbo bwenneeze nga nfuuyirira akagalo Baby Gloria.
bannange waliwo obufumbo bw'enninze naye nja kubwatuka nseke bwe bwa Baby Gloria. Oyo omuvubuka Baby Gloria go abula banendekeraawo yali akanuka mmotoka wali gundi mundeeba. Omuvubuka Baby Gloria yakwasa yali si makanika wa Benzi mundeeba. Fa abantu fuba bamanyi naye tusirika. Obwonna obufumbo Nazara yabutaddewo. Maama wa Baby Gloria naye ke muli ekyawa Baby Gloria nja kuseka wallahi fe tulinze bulinze anti obwaffe bwagaana afe obufumbo bwatulema. Yes twadiba tuli kunzija emutulangire abo badiba fe tulinze bakyawagana. Nchiddemu amagezi gaze. Yes fe twadiba tuli kunzija kati tulinze bayekyawa tuseke. Awo nno we tutuuse bantu bange abantu babeera mu kusabira bannaabwe essaala mbi baawukane bannange ekifo kye bandibadde bakakuma viivi ne bagambagana amaka g'abaana abato bannange ganywere bakadduwe bazaale balabe n'abalongo bo babasabira essaala kuwawukana. Naye nga bwe nkuzaako eno ewa Marina tumejjukira yasooka wa Choosen Becky bo abaana abantu baagamba mbu yakolanga ssenga okusinziira ku nnyimba ze yayimba era mu kiseera kye kimu twamulabyeko ewa Carol Nantongo era nga ennyimba ze yayimba ewa Choosen Becky era zayimbye mwe mwali n'ekiringa kiyungu. Kakati bo bajjaji baako ne batandise dde okugamba mbu bannange awo omuyimbi Marina Nantume ye muyimbi yekka ayina ennyimba ezibuulirira abantu abafumbo ezisuula omuntu mukwano ezigumya omuntu mulaavu bannange. Suvi Airport Pickup era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe. Tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi. So gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi kola kintu kimu kubira Suvi Airport Pickup ate osobole okutambula obulungi era n'ebintu byo osobole okubituusa ewammwe wamma nga tewali kibbiddwako. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo WhatsApp n'okuba direct call tugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala. Oba oyagala muzaddewo oba baanawo oba ssengaawo jjajjaawo akusurprising oyagala kusurprisingire ku kisaawe ebyo byonna mukwano wano Suvi Airport Pickup tubikolerako ddala. Mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Suvi Airport Pickup. Ate nga bbeeyi yanseko buseko kati simanyi gwe wena atannaba kubuukinga Suvi Airport Pickup omukama bankubire tutambule bulungi. Enkusaako eno ewa Prima Kadashi bannange omukyalo ono ayinawo n'ebigambo byayogedde mbu ebbeere lye simanya lyayonsaani. Sigenda kuba nga mbiddamu era akatampi kayina mu maaso wano wamaze naye ne yeewuunya n'agamba tamanyi ebigambo byayogera gy'abijja. Sigenda kulimba akatambi kaako yamanyi byayogedde mbu lyayonsa gundi liina gwe lyayonsa kale ebbeere mbu kyova olaba ddene nnyo bwekyo naye lyayonsa Muteesattu. Simanyi nange ebigambo gye biva wallahi simanyi gye biva mbeera nejogera ebigambo. Sindi ssanyu naye bw'ati munnange ate bwe yalabise naye nga bwe nkuzaako ku sayidi ez'eri baholics munnange bo bali eri beewaana mbu be baayigiriza Sindi ssanyu okuba nga ate ennaku zino afaananako bw'atyo. Manyi kati ennaku zino ne waateekako akawiivu munnange anyumira ddala ne waayambala si ebyawuli mabegakaawo okuba luli. Munaye si bigambo byange wabula bigambo bya bashibaholics mbwe era baagala bamukoleko bamutereeze paka ng'atuuse mu line. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa eddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Gwe n'omwami atawanyizibwa ekizibu ky'okwongeza ku sayizi nga sayizi yo ntono naye ng'oyagala egejje bakubireko ate era nga oba nga tomalaako nga towangala na bakyala mu kisaawe mu nsonga z'omukwano bakubireko ate ze nabo bajjukiza nti bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera olimu. Gwe wenna ng'otawanyizibwa ofuka omusulo ofuna pain ey'amaanyi oba ofuka omusaayi oba nga gobeera ofukafuka bakubireko n'oba nga
oyagala kulabika bulungi, oyagala kufuuka nga kibbebi, oyagala kukola liiso, kugulu kabina, biki byonna byeyagala okukola wamma babikolerako ddala bakubireko ate bakola ne delivery. Munange sigenda kulwisa nkutandise ne Fifidaqueen mukyala Nsubuga. Omanyi ono ye teyeerya ntama era mulina Masaawo ng'avuddeyo okwogera ku nsonga za Choosen Becky wamu ne famire. Choosen Becky amuwadde amagezi agamba nti wabanga ayagala okuwangaza ono omusajja gw'ayina Professor Ssekaggya famire ye agite, era agamba nti maama wa Choosen Becky ne taata we beewummuzeeko batuule eri ewaabwe Masaka. Choosen Becky bamuleke eno abeere n'abaana be ne bbaawe Professor Ssekaggya wamu n'omukozi we oba maidi we amuyambako emirimu ewaka, nti yeewale neebaga naye bennyininyini abasembezi wala kubanga ekitali ekyo bagenda kumulemesa obufu. Fifidaqueen mukyala Nsubuga wano nabbanja w'omukabira omukadde w'ekkanisa ate pulezidenti w'abakoowu. Nze omusajja bw'ataasonda kakati nensi omwendeese nzize kusooka kwa byonna okukongratulatinga ababadde mu mikolo. Congratulations Choosen Becky, congratulations Nantongo, Carol. Emikolo bannange mingi, mukolere olukosita y'abasajja ojja kuba okyali wano weekalakaasa. Olina okuddamu okuwuliza ng'omwami baamututezza. That's a joke. Kaakati nno nze nno obubaka bwange eri abagole soka kyabyonna tubaaniriza mu sekita y'obufumbo, nze nga advocate wa marriage. I welcome you guys. Tubagaliza ebirungi ebisingako, you know, enjoy the marriage. Enjoy it, because marriage is good. Marriage is a beautiful thing. That's the truth. Naye okusaba kwange, manyi oziwe tulina love tebagiwabula, ekyo nammwe mukimanyi. Kati okusaba kwange olunaku lwaleero sigenda kuwabula, ngenda kusaba busabi. Ngenda kusooka nsabe famire ya Choosen Becky mutuyambe muve mu relationship ya Choosen Becky eno yo mugireke ekule, eno yo mugireke ebeerewo. You see, we've seen so many marriages, homes ezimenyeddwa bamaama, bataata, ab'enganda n'emikwano. Kati famire ya Choosen Becky mutuyambe, eno mugireke relationship ebeerewo, mutuyambe mugireke ebeerewo. You know, nalabye dda oba muganda wa Choosen Becky oba beeyinako oluganda oba bamukwano ng'atandise dda okubikkula ennywa buugi mu relationship eyaggwa, era ye muwala y'omu yatuula mu kamera n'akola interview ng'ogamba omusajja oli yali abeebakako bombi ne sister we. I even wonder you people get the nerve. Novayo natandika okwogera ebintu azifu baali nabe bakwebakako nti wali oyogeza bujja. The same person yakoze post era ng'amanyiira omusajja oli era ng'omusiru bw'abeera. She's forgetting nti oli gw'osinikirako ebinnyo by'abafu yabazaalamu abaana. Kalas, tekirivaawo ekyo, tekirivaawo. Era ye yaba alina wiini essaawa eno. Wabadde teweetagana muteeka muatachinga ku mukolo gwa sister wo n'omuleka oli outshining olunaku lwe. But still kulwokuba ng'owulira ng'ennywa bujjeeyo tosobola kusirikako era wazze n'olibeeyogeza. First of all, Ugandans twakumma attention, twakulabirawo ng'omutwe gwo guliko ekikyamu. Leero ngenda kuba mukambwemu famire ya Choosen Becky, maama wa Choosen Becky, tata wa Choosen Becky, mutuuleeko ewammwe mwami n'omukyala gye mulina okubeera. Amaka ga Choosen Becky galimu ne bbaawe mugamulekere agabeeremu ye n'omwami we n'abaana baabwe ne maidi. Like, this couple is young. They need to do so many things ebyomukwano. Wegubalumidde mu ddiiro bagukolereko awo, mufumbiro bagukolereko awo kuba abaana babeera ku ssomero, right? Oli wayagala okutambulako obwereere atambuleko obwereere, naye banaabikola batya nga Nazaala ali mu ddiiro, Sezaala ali mu toyi, Senga ali mu kisenge, sister ali buli wamu. Oyo naddala oyo ayogera ebyekisiru buli ddakiika. Okitegeera? Mubaleke beeyagale. Give them a chance. Choosen Becky, keep your friends away from you, this man. Keep your family away from this man. Protect your man. Bw'otomu protecting n'omuyisaamu amaaso, bagenda kumuyisaamu amaaso ng'era oli bwe baamukola. Era ntujja kumayira ngola akasisita ko kamumanyiira nti wadde gwe naye mwafuna obutakkaanya naye oli taata w'abaana bo. Era you didn't say a thing. Naye ono yavaayo namuniobolo n'ayogera bingi nnyo. As if naye baali bamwebakako, like I said. Protect this man,
nyemba musowaganye bisigaze gwe naye mwetwale gwe naye ne bbaawo munda mu kisenge eyo mufulume wabweru nga face zisimayiringa. Because when you don't protect your man and you let everyone take charge, ayambadde bubi akyuse wano mulamu leero bonna abaganda bonna abantu banabeera ennyo mu famire yo mu nju. Bwe bagenda okizuula nti omwami azze talina kaveera, bwe bagenda okizuula nti omwami ali aswankula, bwe bagenda okizuula nti omwami yeebaka afuluuta kuba tebavaawo. Batandika omulonda emize. So save this marriage by protecting this man first, kubanga mwami wo wamwerondedde era omwagala. Kati ono sister wo ono mugamba atuuzeeko akanyampi ajjula wansi, asooka afuneyo boyfriend amukuume for a week, ave ku week amutwale ku mwezi apromotinga okuva mu boyfriend and girlfriend agende ku fiance level, akomewo ayogere mu nsonga zaffe ez'abafumbo. For now asirise kyayita omumwa. Yes, sirikako muwala gwe, tayogera nnyo bya kisiru, otama onyuma osirise bw'oyogera ovaamu nnyo nonsense mungi. Ensonga ne zisisawo gye beeyagalira ne bbaawe tewaliiyo, ne gye beekyayira era tewaliiyo, bireke bibalekere. Kakati ono omulala ogwenjagala okugambako ono Amir, gwe Amir jangu wano olina okumpuliriza gwe ndi mukulu wo. Nye mukubaala nno naye nze ndi mukadde wa kkanisa okitegeera tuno ku apu tekuli ansinga bukulu. Amir, lekeraawo okutusinikirako ebinnyo by'abafu. We know very well nti eyali mentawo yali Edi Kenzo Musuuza, era essomero lye lifulumye ba student nga gwe omu ku bo, naye toddamu kutumanyiira. Stop this nonsense. First of all, respect omukazi gw'olina. Ekyokubiri, lekeraawo okulagamba olumwa nga tolumwa. You moved on long time ago. You moved out of the relationship fast. Ekyo kimanyi. You moved out fast. Don't act as if gwe baalekawo. You got a woman, I hear ali lubuto bayazaala. Respect that woman. Kankubulira kino ekintu kimu. Abakazi ffenna ng'oggyeko abakazi abapretendinga 99.9% abakazi nga nange neetwaliddemu. Teri mukazi asobola kubeera musanyufu nga bbaawe buli kasawa yeeyogeza ku ex we. Nkwagaliza okuzaala obulungi, nkwagaliza okuwunya obulungi, nkwagaliza okutambula obulungi. Lwaki tewasigalayo? Lwaki tewabeerayo n'omuwa obulungi obwo bw'omwagaliza essaawa eno? Wali tosobola muwasa? Wali tosobola agendeyo gy'okola ne mutuuza meeting ne musonda nga bano bwe baazikoze n'ogenda n'omuwasa? Bw'oba tewabikola then tokisussa otama. Sympathy ogenda ogitwala for granted abantu gye bakwatirwa totumanyiira. Okutta obufaananyi bw'obukadde naye, okutta obufaananyi bw'oli omuvubuka nga mukyali wamu mubutaddeyo. Tukolere ki? Respecting omukazi gwe wafuna kati. Respecting omwana w'abaana. Bw'obanga obimugamba n'agamba it's okay, she's just being naive. Kitegeera akkiriza bukkiriza. Naye bitunyiiza ffe ng'abakazi, generally ffe ng'abakazi tumunyiigirako. You're just disrespecting women in the name of playing sympathy card. Nkugambe tukitegedde oli student wa Edi Kenzo kati totumanyiira wadde otumanyi tosukkawo okuleeta kamanyiiro. Tufumba omukyere gwo, fokasinga ku bikukwatako. Kati Becky takyakukwatako, kabenga mwabazaalamu abaana takyakukwatako. Ekinaavaawo ng'afiirwa ng'era ogenda. Lekeraawo okupostinga abantu be waba Becky kabeere maama yembu, maama nga mulungi, nkwagaliza birthday. Nnyoko tomumanyi. Weewummuzeeko kati family gye wayingiramu ndala. Noono muleke yeyagala ne family endala gy'ayingiddemu. Gwe muvubuka gwe totutama. Tewakyali sympathy, it's no longer funny. Kitegeera bw'obanga ddala wali omwagaliza obulungi nga bw'obwogera angaliza birungi byenere, lwaki tewabumuwa obwo obulungi bw'oyogerako? Lwaki tewabumuwa? Weesonyiwe Choosen Becky, muleke ne bbaawe bafune space beeyagale. Naawe fokasinga ku mukazi gwewakwana gw'olina. Muvubuka gwe nawe totutama. N'agenda maka nakasengera Becky nkwebaza, n'agenda mutoyi kulikayo mutoyi, n'agenda lwaki tewabimukola? Gw'oli mukazi toli musajja. Respecting abakazi naddala kati omukazi gw'olina. Kitegedde ekintu ekyo? Mu respecting. Toddamu kupostinga omukazi gwe wali oyagala. Omukazi ya moving on. Naawe moving on totwesibaasibako. Kati gwe ne kino kigaanda kya Becky kino ekiwala simanyi bakiyita kyani ekyo, nalabye post. Temututama. Maama wa Choosen Becky, tata wa Choosen Becky, mutuule Masaka mu kyalo, temujja mu kibuga kubonyabonya bufumbo bw'abaana abaana. Baganda ba Choosen Becky tukimanyi bulungi ono ye breadwinner wammwe, naye mubeereeko wala because she's your breadwinner. Mugenda tandika okweronda omusajja we. Tetukyafuna bino, omusajja yazirya. Tetukyafuna bino. Mubaleke. Mugende mutuleko ku buzigo bw'abasajja bammwe. Ono tannafuna na boyfriend wa week,
ali kuna kubaganya obugumba bw'okumasa ayogera ku nsonga z'abafumbo toddamu. Lastly oyo taata w'abaana bammwe yabalinako weeni gwe muwala gwe bakwanga gweyogera nga atategeera. Let your sister be gye nnyindo yo mu bufumbo bwe. Gwe naawe Amiri tuula eri mu mikyero gyo yagala mukazi gwe wafuna. Tumalako emirembe wano. Wamma abafumbo omwo abapya mbaaniriza Becky ne Carol. You're welcome to the club. Mujje tufumbe. Mujje tufumbire abaana tu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.